Mr. Soze ekiboozibozi. Anti gwa kibuuzibuuzi. Mr. Sozi gyebaleko mwebale mwenna abagoberera Mr. Sozi abamuwuliriza abawadde omukisa okweyabya nga ffe munnange kansooke mbabuulire ekisooka bwe nali nkula nalina endowooza y'ekijega kanjite ya kijega nze gwolaba Mr. Sozi ekisooka nga mmanyi nti banaye temunsekerera naye ekisooka nga mmanyi nti abawala abalungi tebagenda mukamugwanya, abawala abalungi tebayisa nnakku. Kati kambasese okumanya nali mujjega by the way yali ndowooza senior ki senior one ndowooza yali senior one byono byenyumya byantuukako ku ssomero yali senior one we nasooka okulaba omuwala ng'agenda emmanju neŋŋenda nensigalawo nga mpuliriza era bwe nawulira ng'akwata ku nnaku kyanneewuunyisa era bwe nakomawo nenyumizaako naye nakyali wange omanyi waliwo buli muntu alina gwe bayita pattern and crime buli muntu abeera ne kyaliwe bwe bazza ebikolobero kati nalina pattern and crime nenkomawo nemunyumiza nemugamba okimanyi nti Mira afuuye naŋŋamba Mira nemugamba ye afuuye naŋŋamba ate kati ekyo kyewuunyisa nemugamba nze bulijjo sikimanyi nti n'abawala abalungi bakola ki. Mira yali muwala mulungi ng'alabika bulungi kakati okumanya n'oli yali musiru munnange mulungi omanyi bwe yaŋŋamba nti ekyo kya bulijjo ne tica wa fine art yafuuye luli nga muwulira netusinika naye Mr. Sozi ekyo si kyekiboozibuuzi ekiboozibuuzi kiikino nze Mr. Sozi nali muvubuka musirise nnyo naye nga nina effujjo mu mpolampola ndowooza be bano be bayita ba silent baana nze nga nze muntu akola ekintu n'otakkiriza nti nze nkikoze kaakati nekyandeetera okuba omusirise nze taata wange musajja musirikale naye nga mukambwe bannange nga mukambwe oli omwami ng'akuba naye tetujja kgendayo kati munnange lwakyalumu mu busirise bwange buno nga olunaku lukya twali nga kusomera eyo naye muno mutwagalira okusuula sabjekiti ezimu nga tetunnatuuka lwakyalumu nga mpulira waliwo sabjekiti gyensinga obutayagala nga sigyagala ate sabjekiti eyo yabeerangayo kawungeezi naye buli lweyatuukanga akawungeezi jjukira twabanga tumaze okulya kati ng'ate bwetuuka sabjekiti jjukira togyagala kati bwetuuka mu butuufu ng'osumagira kati sabjekiti eyo natandika ng'ogidoojinga ngenda kuyita mu bufunze sabjekiti eyo natandika ng'ogidoojinga kati buli lwe nagidoojinga nga njukira nali wa kisulo nga nina okunoonya gye neekweka paka leso neekole ki eggwe era eyo gye twekwekangayo abantu babiri ng'era oyo omuntu wange yekka oyo gwenjogeddeko erinnya saagala kuddamu lyogera nga yamanyiiyo yali nfanfe wange munnange bwakyalumu nga gye twekweka abaana bazuulayo baana bangi abalinga badoojinga sabjekiti eyo essomero nno limanyifu bwe naalyogera abasinga bajja bimanya kubanga nesinali ezaaliwo baazimanya munnange ekiboozibuuzi kino kijja kuwanvuwamuuko naye munansonyiwa munnange bwe twatuuka nga bamanyaayo nga sikyasobola kgenda kwekwekayo ati nga nalina okunoonya akafo akalala gye neekweka akafo ako kasooka ne kambula kati watuuka ekiseera
ngangira nenzirayo mu kilaasi nembaza naye buli naddangayo mu kilaasi nga nina ekintu kyengenda I don't know how I can say it but kyenagendanga nekkaanya kaŋŋambe bwe ntyo nti buli Lwakusatu abawala abamu tebakolanga ki tebakomangawo after lunch nga tebakomawo nga nebuuza babeeranga balazeewa abawala abo nga tebakomawo kakati nakirabira nebbanga naye nga sina gwembuulirako naye nga nze nkinotifayinga kumbe n'abalenzi abalala bakola ki bakyetegereza bakiraba abawala abamu tebakomawo munnange tebwalwa akafo kange ejjukira eri baakaguddemu kati nga nina okunoonya awalala gyenkola ki gye neekweka okudojinga subject nga ŋŋamba mukwano gwange oyo nti lindako nze nsooke nga neekweke bwe naazuula akafo akalungi nja kuyita gye tubanga twekweka ffembi nga ŋŋamba kale kati wano mukusaakinga akafo kaakati Mr. Sozi waalingawo essomero lyaffe eno wansi ku geeti saagala kwogera kifo bannange Allah nsaasire essomero lyaffe lirina geeti bbiri kati waliwo geeti ey'ekyemmanga waliyo engeri y'akasiko kaakati mu kugenda okwekwekayo ngenda neekwekayo olunaku olwo lwasooka nga ngendayo kati bwe natuukayo nga nsanga wansi mu kasiko ako waliwo w'oyingirira waliwo emiti waliwo guno omuddo abaakulirako mu kyalo baguyita kapanka oyo akula naye alina engeri gy'akola akasaka eyo munda nga kagazi Mr. Sozi kyanneewuunyisa ngenda okutuuka mu kasaka ako nga waliyo akajja ekiraga nti waliwo abantu abajjawo buli lunaku nga neebuuza bani abaali badde nga bajja eno manyi nzudde akafo nkazudde bw'omu kati nga waliyo akasaka waliyo ebikozesebwa waliyo kasigiri kabeerako amanda kuliko n'evvu nendowooza oba waliwo omulalu asulayo ng'afumbirayo zisaakifaako nnyo kati olunaku lutuuka subject eyo yabeerangawo buli Lwakusatu naye ng'ebeerawo after lunch kakati nze lumu ngenda okudojinga subject ngenda neekweke bulijjo gyenkola kyolwo nazudde akafo akapya neekweke jjukira nagamba oli kyali wange ne mugamba nja kumala kwekwekayo ennaku eziwera ndaba oba wali safe aba abasomesa tebayitaayitayo asikaali tayitaayitayo kuzuula abaana beekwese then nja kulagirirayo twekweke nga ŋŋamba kale kati ezo ennaku ezaasooka nga neekwekayo buli Lwakusatu Mr. Sozi siikulwise eyo mba neekwese eyo ndi ku muti waggulu neekwese ensirise nga nkola ki nga mpulira enswagiro ng'ekibinja ky'abawala ekyasooka nga kijja abawala baalinga 4-5 nga bajja omuwala oyo yali abakulembedde simanyi ayinza n'okuba kuno kwali ate yali tanjagala nga si kyali wange munange mba ndi awo ekibinja ky'abawala ekyasooka nga kijja nga bayingira beekuba kasaka n'ekyababiri nga n'abalala nga bajja ekibinja ekyokubiri nga kijja kaakati Mr. Sozi ku ssomero twalinanga senior woman teacher oyo nga ajja buli Lwakusatu Mr. Sozi mba ndi awo ng'ekibinja ky'abawala ekyokubiri nga nakyo kijja akati nga neebuuza mba sikola ki akati nga olugambo bwabeera nga ntuula nekkaanye ndabe kye bagenda okukola munnange mba ndi awo ng'ebibinja byajja ebibinja nga 3 ebibinja 3 baatuuka nga nze nekkaanya we nnali nga tosobola kundaba naye nga nfunye ka beta view ke bayita ka beta view anti obula omuzimu gw'okulingiza gukoze eki golinnye munnange nga ntuula nekkaanye
kati mba ntudde ngenda okulaba ne senior woman teacher akola ki. Ajja bwajja nga batandika emikolo. Kati Mr. Sozi kye baakolanga eyo bagendangayo kusika binoso. Ne yatuleetera ebisoko bannange, naye yakola omulimu gw'okusabika munnange nga bakolerayo emirimu gya kukola ki, gya kusika binoso. Nkakasa abalenzi abali kuno bonna teri atanyumirwa kaseera ako. Munnange jjukira naliyo omusina gwe neewunaganya naye nga ntuula nsooka nekkaanya nga ndaba akafirimu okuva ku ntandikwa senior woman teacher bw'akola ki, bw'abasomesa, bw'abayigiriza, bw'abagamba mukola bwe muti, mutandikira ku sayizi bweti, njagala bikole biwere paka ku sayizi eno. Mr. Sozi nga ntuula nekkaanya nga nekkaanya emikolo nga giggwa bulungi nga bakola ki, nga bannyuka. Kati bwe bannyuka tebakomawo na mu kilaasi, bagenda bugenzi ne banaaba ne tugenda mu preps. Sitwalwawo nga tukola ki, nga tuvaayo. Kati bwe bavaayo nga nange nvaayo mpola mpola, nabalinda ne bamala okuggwayo nga nzotya mpola mpola nga nzirayo waggulu mu classes. Kaakati nagenda lunjokya nga ngamba kyali wange nga mugamba nti nazudde akafo, nga mugamba naye akafo ke nazudde. Namugamba ojjukira luli lunakubuuza nti abawala bano balaganga wa after lunch buli lwakusatu, nkoye nti ye nzijukira. Nga mugamba nazuddeyo nayo, nga mbuuza yeewamu, nga mugamba nti weewamu. Saamugamba bye bakola ki, bye bakolerayo. Mr. Sozi eyo sayizi ebeera n'effujjo, eyo sayizi y'abalenzi ebeera n'effujjo. Nga tukola ki, kaakati twalina nga tugenda olwo twalina gurupu eweze. Mr. Sozi olwo omuze gukula, gurupu eweze nga mbagamba nga twalina room tugiyita option room, nga tufuna mmere nga tusooka tugikweka. Twasookanga gikweka, twakikolera nebbanga Mr. Sozi, nga tusooka tukweka emmere ng'olwo tukkirira mu option room, nga tugenda tukweka emmere mu option room ng'olwo tukkirira emmanga twekkaanye. Bannange nga tulaba abaana abaaweza ebinoso ebikomawa, abatannaweza. Kati ate jjukira buli gurupu buli taamu gurupu ewera, buli taamu gurupu ewera. Kati kye baakolanga nga bagenda balondayo abaana musiniya wano abakuzeekuzeemu, siniya tu abakuzeekuze, kwegamba batuuse okusika ebinoso nga babaleeta. Buli atannaba kusika binoso nga babaleeta. Munaye nga ffe tunyumirwa. Mr. Sozi mpozi w'abawala bamuyita Vanilla, kakati oba eyaffe ey'empiso. Bannange katwereege, jjukira ffenna abagenzi eyo tukola bulungi. Abaana bwe basika ebinoso bwe tulaba katwereege. Kaakati Mr. Sozi empozi yiino tukikolera ebbanga. Nga naffe bitandise otunyumira, ffe tusooka n'okukwata obufo. Bannyini kusika binoso baba tebannatuuka nga ffe twaswamye dda obufo. Omanyi abantu abeetegekera kugenda okulaba omupiira, bw'oyagala ekifo ky'okumwanjo nga yeffe. Naye nga omusota ne bwe gukutambulako tosobola kwenyeenya. Munnange buli lwe twavangayo nga nno tuvayo tetusobola na kutambula, anti obwedda empiso zitwewanise. Bwe tulingiza bwe twewanike bannange boy child abonye. Munnange sekulwise eyo nga tutuuka ekiseera nga tuvaayo. Bwe twavangayo nga tulya emmere yaffe nga tugenda mu preps. Kaakati Mr. Sozi emboozi eri wano, tutuuka ekiseera tulabye be tulabye. Kaakati waliwo omuwala gwe baaleeta. Omuwala oyo yali akyali mutoototo, baamugya musini wano naye nga atuuse okusika ebyo ebintu nga bamuleeta. Senior woman amugamba tandika, atya okweyambula.
senior woman yamugamba bw'ojja wano ffenna tuba twenkana, oba oli muwala muto oba oli mukulu ffenna tuba twenkana. N'amugamba abo bonna teri atamanyi munne, bonna baabikola. N'amugamba bw'oba ogaanyi nga bakwata bagiyita ntengotenge, entengotenge ey'obuggwa ekola emikolo abawala wano mugimanyi, mumanyi ne bweruma, nga bagiteeka mu kyoto nga bagikunya nga bamuteekako. Bannange kakabizimbe kakuba enduulu, ffenno tuli eri twekkaanya nga firimu tetukyagirabira na ku screen, ku flat screen, wabula tulabira ku projector, kwegamba ekifaananyi nga twafuna better view. Mr. Sozi twatukanga ekiseera nga tutwala n'emmere ne tuliira eyo. Kakati omuwala oyo yagira yatawaanya nnyo senior woman teacher. Kati senior woman teacher olumu obusungu bwamukwata n'amuvuma. Alina ekigambo kye yamuvuma. Kakati bw'amala omuvuma omuwala n'akola ki? N'aswala n'anyiiga. Omuwala bw'anyiiga n'agamba nze sijja nakubiddamu biki biki, nga bamugamba nti bijja nakuweesa expulsion, tteeka lya ssomero. Nga bavaayo ffe nga gye tuli ffe buli lunaku nga twakafuula ka daily routine, buli lunaku tukeera Nawanja anti zigenda okuwera 7 buli omu nga yeesunga nga tukkirira, buli zagenda nga 7 nga twesunga nga tukkirira. Munnange terwalwa. Kakati mpoza firimu ejja etya? Firimu wejjira wa wano tutuuka ekiseera nga twakimanyira, kati nga twewa n'ebiyungu nti luliggo wagenda olwo ne gurupu yaffe y'abalenzi ekoze eki eweze. Mr. Sozi twatuuka ekiseera nga buli muwala ali ku ssomero tumumanyi bwafaanana, naye nga twakifuula twekisize ekyama kyaffe, nga buli muwala ali ku ssomero nga tolina kyotugamba, nga tukumanyi bwofaanana, nga tumanyi n'okutuuka Mr. Sozi ne twetunulako mu kilaasi, omuwala oba oluusi ayimiridde kuwa ansa ne twetunulako mu kilaasi ne tumwenya, naye nga tetusobola kukyasanguza. Kakati Mr. Sozi lumu tuba twali mu break time awo, enkuba etonnya. Enkuba bwe yatonnya nalina engatto yange nga yayulika, nga mba nyimiridde ku balcony bwe nti twegamye enkuba. Ku ssaawa ya break time abaana nga bw'omanyi nti oyimiridde ku balcony, kati oli omuwala gwe baavumira mu kasaka, omanyi Museveni yakayitanga kasaka, omuwala gwe baavumira mu kasaka ajja okumpita, kangamba vaayo mpitewo nemera mu kkubo, vaayo mpitewo nemera mu kkubo, ansindika. Kati mu kutalantuka bwendi enninnya mu mazzi, engatto neyingiza amazzi. Engatto bw'emala okuyingiza amazzi, Mr. Sozi nawulira obusungu, engeri gye nali muzirise ennyo, kati nga simanyi byakwogera, nawulira obusungu. Bwe nawulira obusungu, mmanyi Mr. Sozi ekyanzigira kivumo kiri kye baamuvumira mu kasaka nga ngenda nkimuvuma. Ng'embaga ekula, ng'embaga ekula Mr. Sozi, ng'embaga ekula. Munnange omuwala bwe nakimuvuma teyanyega, yantunulako eriiso limu, teyanyega. Naye ekivumo ekyo baali bawala banne be baali bakimanyi, ate nga baakimuvumira eri mu kasaka. Era mada oticha oli senior woman teacher bwe yamala okimuvuma n'abagamba bw'anaakiwulira ewalala, kuba yakimulaba nga kimunyiizizza, n'abagamba bw'anaakiwulira ewalala omwana n'akimuvuma bajja kumugoba. Mr. Sozi omuwala teyanyega, ng'akwata kkubo ng'agenda straight away paka mu staff room. Mu staff room yasanga senior woman teacher kwolwo yaliyo, ng'agamba senior woman teacher nti njagala kwogera naawe. Ng'abasomesa abasajja bafuluma, bwe bamala okufuluma nga mpaabira. Teyasooka kuyogerayo linnya lyange, ng'ayogera ng'agamba madam nti walabika waliwo abalenzi abakola ki, abajja ne batulingiza. Jjukira ne madamu abalaga emikolo nga bwe girina okutambula, oli abeera nga ssenga, naye waliwo oluusi lwe yeeyambulanga n'akola emikolo n'abalaga, n'abaga njagala zenkane bwe ziti. Bannange munsaasire nnyinza okuzikubawo. Munnange
nga bampaabira bakuba akadde ka break bwe tuddayo mu gundi mu classes. Omwana ng'ajja ne senior woman teacher ng'amubuuza omulenzi yaliwa nti wuuyo. Nze nno saasooka kitegeererawo omusajja wange nga bampita nga baŋŋamba tugende mu staff room. Nga tugenda mu staff room nga bambuuza ekivumo kye wavumye Bena wakijjeewa. Bannange nawulira nga nsiridde Mr. Suzy, nawulira nga empale gye nnyambadde tekyantuuka, nawulira nga gwe bayiridde amazzi. Nga bambuuza ekivumo kye wavumye munno wakijjeewa wakijja kati nga bo bakimanyi nti ekivumo ekyo baakimuvumira eri. Nga bambuuza ani yakikugamba, nga nsooka nsirika nga bakubanze kati bo baamanya nti ndabika nningiza, ngendayo ne mbalingiza bwe nagaana okwogera. Kati nga bakyusa nga tebakyambuuza kivumo gye nakijje, nga bambuuza mugendayo bameka. Baŋŋamba tumanyi omanyiyo naye mugendayo bameka. Nga nsooka ŋŋaana okwogera nga bakubanze nga basooka bampisaako. Kaakati mu basomesa abo mwalimu amanyi taata waffe. Taata waffe be abasirikale abamu kwaba aba UPDF abatambuliranga Kabaka ng'oli omusajja si mukambwe mulwadde. Kaakati ng'omusomesa agamba nti oyo taata we mumanyi, mwe bw'aba abalemi ngenda kugamba taata we ajja kujja wano. Ate nga bamumanyi kubanze oyo taata waffe yajjanga ne ku ssomero n'ankubirawo emiggo. Kumanyi oli omuzeeyi yali yakamirika. Munnange bwe nawuli okuyita muzeeyi ne manya nti akateeko kajja kuba kaweddemu. Nga njogera nambagamba nti Mukasaka ŋŋendayo. Nga lukoya nga ludda mu lukoya buto nga basooka bankuba nga bambuuza mubeera bameka. Saasooka bamenya nga bangamba naye nga mbagamba nti nga bambuuza bonna bamanyi nti twagala otugende class ku class ng'otosongeramu be mubeera nabo. Kati olwo musiniya 3 waaliyo, musiniya 2 waaliyo ne musiniya 1 waaliyo mikwano gyaffe gye tugenda nayo. Jjukira gurupu yali eweze nga nsituka nga nva musiniya 2 mwe nali nsomera nga nsonga omu ku omu. Buli gwe nasongangako ng'akabinja twemanyi kubanga ffenna twagendangayo nga bamanya kaweddemu. Nga nsongako omu ku omu nasookera naku kinywi wange nga musonga kwa mugamba mwana gyawunye dda. Nga buli gwe nsongako gwe bagamba fuluma. Nga ngenda mu siniya 1 nga nsongayo nabo be nasongayo, ngenda mu siniya 2 siniya 3 nga nsongayo be nasongayo. Abalenzi twali tuwera abalenzi nga 9 nga tubajjamu nga batukkiriza. Bannange Mr. Suzy baakubaffe emiggo, baatukuba emiggo naye nga nze neegayirira kimu baleke kuyita muzeeyi. Ne batukuba ne batugamba bagenda tuwa suspe. Baasooka ne batuwoninga okuddamu kiwulira ewalala bajja kutukola ki, bajja kutugoba ku ssomero nga bagamba bagenda tuwa suspe. Balina abaana be neesigulirako bataata baabwe abamu balina ne ssente bataata baabwe kwegamba abamu baganda baabwe be babaweerera. Naye nze musajja wattu omusajja ampeerera akasente kakusonda kabakubenza emiggo. Musomesa bw'abannangira ne baŋŋamba kale gwe se wannaku tomanyi bizibu byo biki, kabakubenza emiggo. Bankuba emiggo ng'oyinza okugamba neebase na muwala, bankuba emiggo Mr. Suzy. Kati nga baŋŋamba tugenda kuwa ki suspe ya weeks 2. Wabula bw'oba okomawo wano olina okuwandiikira muzaddewo akole ki, akuwerekere ng'okomawo. Ababedde wano mubimanyi be baali bawaddeko suspe procedures bwe betuyita. Munnange bamala okunkuba emiggo batusaayisizza ebiswa. Bakoze batya ng'oloba ngoba baŋŋamba genda ewaka oleete muzaddewo. Nze nagamba okutuuka ewaka omusajja nkuba emiggo egy'enzita obusi sijja kutuuka. Waliwo mukulu waffe second born waffe sijja nakwogera gye yali akola kubanga atera okubeerako kuno ng'akola ki. Gye nagenda eyo empereerwe nga mbeerayo okumala weeks 2. Kati no yambuuza ssebo
buzibu ki obwakugobeseza ku ssomero nga nsobola n'obwogera nti nabadde ningiza baana basika bino so nga ntya n'okukyogera. Nalwaddaaki ne mugamba kuba ye mu baganda bange ali mukwano gwange, ngamba kalira baggwe taata w'omumanyi naye tomanyi bizibu byo nange olwo nalwo lukoya ate naye yali mukambwe mulungi. Ngamba kati nze ngenda kukolera kingapula nga mugamba kimu nkwegayiridde ekindeese wano bunzizayo ewa muzeeyi ajja kunzitabuza. Ngamba tuyiyiza tutya era Mr. Sozi to cut the story short ye yakola ki ye yanneeyimirira ne tuddayo ku ssomero otherwise n'alikomye naawe okusoma kwoli omusajja obukambwe bwaliko ate olaba nakati akyatutabukira. Mr. Sozi ekyo kiboozi kyange kyali kyakulingiza naye muganda wange kyekyantuusaako ate n'obulumi nagatta bwa mirundi ebiri. Nagatta obw'empisa okuneereega n'enkomayo nenfunirako n'emiggo. Banaye mwebale tuweereza Mr. Sozi ekyo kye kiboozi kyange mbeere bulungi bannange. Banaye mbaagala nnyo abakomentinga abalayikinga mwenna tubaagala. Mwebale nnyo mwebalire ddala kutugoberera kutuwuliriza kwagala Mr. Sozi na kwagala mirimu gy'akola mubeere bulungi.